kati n'olumanya nti katike kaseera bano bayita ba Platinum Filmz Incorporated for God and My Country bebagenda okubanga bakutuusaako awamu ne MK Video Center ensibiko y'ebina Uganda. Platinum Filmz Incorporated bagenda babakutuusaako bulambalamba ate ng'ekina Uganda kyaffe ekyakawungezi k'olwaleero kye kino kyennyini tolina kulabika ng'osibwa. Platinum Entertainment awamu ne Gladstone Films bebakutuusaako Kamanya omuzimu gw'omunyanya yesinema etandika bagiise Kamanya omuzimu gw'omunyanya yesinema etandika ekina Uganda kyaffe ky'olwaleero tolina kuleka ng'osibwa. Tosibwa omukulu amanyiddwa nga Mustafa Kibirige ku lutimbe. Mustafa Kibirige ate n'omukugu amanyiddwa nga Mutebi Abdul muddu wa Allah naye ku lutimbe. Talutubiddwa mwana ate nga tolina kusibwa Shafik Musisi jaja tolina musibwa kakati ate ne tugitandise n'abagala Fiona naye ku lutimbe bakafulu bonna tekukyaliko akwata. Stanley Sentongo naye tolina kumusibwa. Eno tugitandise omuzimu gwa Kamanya yesinema etandika oba Kamanya omuzimu gw'omunyanya. Ivan Senkungu naye talutumiddwa mwana tonaye enkoko agikutte mumwa mulungi Joweriya y'omu atalutumiddwa mwana mweno. Sharifa Namutebi mwana tonaye mweno mwali. Tutandika Kamanya omuzimu gw'omunyanya. Birungi Victoria naye ku lutimbe era nekutusibwako MK Video Center ku Majestic Plaza. Tosibwa omukulu amanyiddwa nga Ziwadewo Center Boloti naye ku lutimbe mpozi ne Nabasitu Julian ekyali ku ntandikwa. Kyalaba kunyumirize ke kaseera akatuufu era ng'akyali bulusambyako tubere nga tandika wa mpolampola. Kakati tutandikidde mu Kakunyu 1983 dda nnyo emyaka gyadda obudde bwa kiro tuwulira emiranga waliwo omukulu gwe baali basitudde nga bamusitudde mu kanzu budde kiro naye ng'abamutwala baali bakunguza mukunguze. Bwe batuuka ne batandikirawo okusima ekinnya mu Luganda ky'oyinza okuyita entaana mu Kakunyu 1983. Kakati bwana Kamanya otumanyidde ebbanga oba amateeka gakulemererwa katulabe banettaka ligenda kulemererwa. Kamanya ojja kakasa ensi tekwagala amateeka bagaba gakulemereddwa ettaka terijja kulemererwa. Kati Kamanya oba otegedde nti ensi ekulemereddwa n'amateeka gakulemereddwa katulabe ku ttaka bamuziika mulamu. Kamanya bamuziika mulamu. Entaana ye yasimibwa abantu babiri okuziika kwe kwakola ku kyantu bantu basatu. Kamanya ne bagenda maaso n'omuziika ekyalo kyali kyamwetamwa. Kamanya yali mubbi yali mutemu amateeka gaali gamulemererwa gatya nga bagenda maaso n'okuziika Kamanya nga mulamu. Ladies and gentlemen, Kamanya bamuziika mulamu bamusibye emimwa. Musajja akuyingiza ettaka nga naawe olaba naye nga munyiivu nnyo budde kiro eyo mu Kakunyu. Amateeka gaali galemererwa gatya Kamanya. Ekyalo ne kyesalirawo okuziika Kamanya omulamba omulamuteke ekiro ku ttooki. Efirimu eno etandika Kamanya gwe baziika nga bagenda maaso n'okuziika Kamanya n'okukakasiza ddala nti Kamanya tadduka mu ttaka ne balinyirirawo ddala bulungi nnyo teri yatundwa na mabega. Kamanya nga ye bamumaliriza. Kakati eyo gye tubadde mu Kakunyu myaka gyadda nnyo mu 1983. Kakati tudda mu jjo ly'abalamu 2018 tudda mu kibuga eky'omulonde meeya
Kampala Agradistan Aike Kasozi ye muwandiisi songa Ivan James Mbabali ye yateekateeka ku script prompter tugenda maaso eno sinema etandise era nga saala bagikunyumirize. Vision Extreme Studios be bakola ku graphics. Tuli mu 2018 era nga tuyingidde ekibuga ekiringa ekirimu emizimu buli omu gyali alwana kuyingira Kampala. Omugasigasi Glaston Aike Kasozi ye mugasigasi w'olutimbe lwaffe olwaleero eno etandise. Kamanya omuzimu gw'omunyanya Gladstone Aike Kasozi ye producer for Kontiko. Kibuga kisiriikirivu bulungi nnyo mu 2018 era nga wetutandikidde. Kizamani Suuli Sejemba ye yagikufulumiza nga naye bw'otegeera ebyekibuga abaana bakeera buli omu mu ngeri gy'ayiiya, buli omu akuba ku munne mu ngeri y'okuyiiya. Kati ono emirimu egyali badde egyakakulu 12 engeri gyali nti yava e Bukiga kugenda maaso nakola Kampala emirimu gya 12 agyetika bwomu kasita abeera nga alina waayita. Buli omu mwasinziirira okuweereza eggwanga okulaba ng'afuna ekigulira Magala Eddiba kyekiri e Kampala kuyiiya. Kaakati ng'obudde bwa kiro mu Kampala omwo mwennyini tulengera omwana ow'obuwala wuno yeebase naye ng'aloota ng'ali mu kyalo, aloota ekitali kibi kyakuloota naye oloose eki? Aloota ng'ali mu kyalo kale wali yeebase ali Kampala niwe naloota ali mu kyalo. Olwatuuka wano ekirooto nekyentiisa, ekirooto ekyentiisa. Aya nazaako oyinza okubayanira mu kirooto ogenda okuzukuka ng'okooye nga wena otuuyanye si gino emisinde gyadduka gino bwagwa biki bino ebigoba omwana ow'obuwala. Kino kinaaba kirooto kikaaki kino kigenda kuba kirooto kikaaki? Nazaako naye nga kalira ne bwadduka atya tugenda okulengera bamulanga ne bamuwalula. Etandise ekina Uganda kyaffe ekyolwaleero. Kamanya omuzimu gwa munyanya ye sinema etandika. Kakati oluusi ebirooto bino bibaako engeri gye bigenda maaso n'okutulaga ebimu ebyenjawulo. Kakati mu tawuni omu mwennyini gye tusanga abaana ab'obuwala baabano. Toli mwangu obaddawo nojja ffe tuli eri otujjukira luvannyuma mu butuufu okubya akasimu n'oti azze ndi ku bunkeeke noonya restaurant gy'oŋŋambye ebyeyo akayitirawe nkyakubira essimu nojjanga otyanga wano wali ab'emikwano kyokka mwana gwo nkanze n'okunkanga okubya akasimu obadde oludde okakuba n'entya n'okutya. Kati naawe nikyakubira akasimu mazima ddala naawe n'otya mbadde manyi olina kusalako busazi ekyo nakyo kibaako obuzibu. Kati abalagirira okubakubira amasimu abadde alagirira balagirire naye nga badde tebamanyiiwo onaagamba tunoonyeze netudde eno tudde eri naye nga mazima ddala sirabawo restaurant mpya. Kati komwe kamutuleeteko wano out nedda tetabagamba Benita tuwagamba banno nti nno ki mubadde temumanyi nti no twafunayo akafo akalala era wano we mutudde ye bizinensi yaffe mu restaurant eno layira Bakampala babes abamu bayiiya era nga tugenda okulengera bano abaana ab'Oluganda bataddewo ka bizinensi bakoze ka restaurant
bane ngenda kuleeta ebisajja ebirungi bigenda gunywera wano bijja kuwulira kasita mutugambye nti wano weewammwe bane buli kinnyo kyonna ngenda kireeta eno naye naawe leka bulijjo mbigamba twala muli naawe ekyogamba bulijjo badde tokimanyi kale tulina okugunyweranga wano ono n'asitula empanvu ey'olusingosingo abaana ab'obuwala basire kwini naye mulimu abakoze bizinesi era nga bakoze ka restaurant kaabwe kale n'ayita magezi gatta alina mikwano gy'amanyi egitava mu kulya sente kati gye gimu ku yayita ayongezeeko ku ddaala ly'essente kubanga giri miri gya sente nnyo kati ng'abagamba naye we mutuukidde waliwo ensonga ze tubadde twemulugunyamu era nga si z'amaanyi butonotono nga bw'omanyi nti no mu kyalo twolekera Christmas tulina okumanyagana banaye ng'ekyo kyamaanyi ye Suzi agamba balina okumanyagana Jeni kati mugenda ddi bane mugenda mu kyalo kakati kyembadde nsaba nti mwamba mutusigalizaako mu bizinesi kubanga ebiseera bya Christmas Dindako ogamba naasigala oba nange embeereko nze oweswaga siya munaye munsigalireko wano kubanga olw'ensonga ebiseera bya Christmas bituuse ate bino ebifo byaffe bitunda nnyo mu biseera ebyo bakasoma babangi omwana agenda osigala bajja kuba tasobola kumalako naye nawe Susan sooka olabeko nabafiga gyoleka mu kyalo ogenda kutwalayo ki olina okutwala ebyakabi naawe twala muligwe abanno bano mune Benita ye yaganye dda gwe nabadde njagala okuleka wano naye n'agaana mutusigalireko wano tulina okumanyagana mu kyalo twala mulina nina okgenda nina okulaga ku byekyalo eyo bisooke bigwemu biyiika amalusu bino tobiteeka mu lwali eri tugenda mu kumanyagana tetugenda mu mikolo nti tugenda kuŋŋaanya abantu abagenda okubaayo bonna bonna ba Luganda abako n'emikwano ninga njani kakati mutuleka mazima dda bulijjo mutugamba bwe twafuuka ba Luganda kakati olwo bwe mutuuka okgenda mu kyalo ne mutwerabira ekyo bambi kiganye zirina okgenda mu kyalo nina okulaga wato n'essimu olwo n'ayimukaawo eno figa ogirekera waddala mu kyalo bona aba otutte kiddala kiki oba otutte mu kyalo babebisi namwe mukiveeko ekyo musaaga lindako mugaye tuli ba Luganda mwafuuka ba lubu lwaffe mmwe nze sisigala ekyo kikafuuwe baba tusimbula ddi kati atalina wakika yasoose okubuuza basimbula ddi tulina okgenda mu kyalo tulina okuyuguumya abasajja balina okuyiika amalusu ne bannaye kakati ani gwe tugenda okuleka oba kati mwe muganye omwana ajja kuba munafu abantu baba bangi mu biseera bya Christmas okugjako nga mugamba nti tuggalewo obutakola loosi eri tugenda waka ate ng'omanyi nze bwe tuba tubaleseewo buli kimu kitambula bulungi kati Suza agamba nti bwe tuba tubaleseewo nkakasa nga buli kimu kitambula bulungi nnyo era ne bwe mba mazeeyo nnaku ki kwegamba mba seeraliikirira nali mukwano gwange naye mulaba tuli wano abaana tuli mukwano twafugana ba Luganda waliwo Benita tetulekawo y'omwana waliwo Jeni waliwo Suzi weŋŋamba akasente k'ekikazinga bw'okamanyi kati nannyini Swaga agamba alinayo omukwano gwe era ye mukwano gwe ye bw'anaaba asigadde kijja kuba kikola ate n'oliera nga wenkutwala wenkola ki ajja okusigala ajja kola bulungi nammwe naye naffe temutuleka naffe twagala ogenda okankanya ku byalo
onesiga naye oli omwana olinga we tukwatagana wano abaana ajja kukola gezaako tujja kudda gwe muleete naawe oyo asigale ngenze nga bonnesiga n'oli bwe mwesiga nga bwe tuli abaana ne tuwesigangana nange bwe mwesiga tujja kudda nga akikubye nokikuba temutuleka ffe nga bajja balimira ku lugondo olw'ekyalo olw'okumanyagana ku saidi emu oba endala naye ng'ekibatwala maswaga era ono n'ayimuka n'asooka n'alagawo ne ku figa gy'alinawo awo n'aggalawo azini ku mukonkono we oyita manju egenda maaso saala bakunyumirize eneetandika kale nga balemerako era okulemerako kyali kitegeeza nti bonna bonna abana balina okgenda ababiri ba mukwano ababiri ba luganda era munaye nga bagikwatirawo mperero kalero galayazayiyo nga bajja bakwata ekyalo